akalulu omuluka gw'okiikirira sebo mukama wange ani yaguwangula kaliriza ensonga eyo fande ki honorable tujune loli bagenda kwekeberanga mwekala akawiiki ngagamba tendaga wakaŋŋonde. Hallelujah. Ebintu bikoma. That's my message to you in Jesus' name. Kali kawana katono amoni yimirira otwala amayiba g'abantu gaba osobola okugakola ki ompenda bw'osobola okubba naye aga Katonda mbalayiranga Bishop Dawson Sakuwa kabona wa Katonda byonna by'obbye ku bantu tujakera olunaku olu okome babitwale abalala bikole ki naye nga tebanabitwala. What is your legacy? Legacy omukulu omusajja gwe wayagala tewamuzaalamu kati oli banjayo tewalekayo omukulu ozaalayo. Yes ebintu bikola ki buli kintu kikola ki naye Katonda alina obusobozi okunyweza ekintu ekyo. Amaanyi olunaku lw'amayembe okugwamu amaanyi ojja kwekoona ofe bagamba abange nga yatta bantu ku kyalo kino amayembe galazeewa wa gakomye okola ki oyinza okuba gwalina olugambo nga bw'osiba ku muntu enziro tewali agiwakanya siiga banne enziro ogisiiga emisana n'enkya naye olunaku Katonda lwanakugjako buleesingi y'okusiiga enziro n'enoga bajja kusiiga enziro ekuddusa emyaka 5. Siiga enziro naye olunaku enziro gy'osiiga lwenatuuka ku kkoma buli ky'onaayogera alimba wamanyongera neyanziza mwana wange apande wange ampate omuvalo gwa ssente siiga enziro yonna bwesiiga enziro nga bw'olaba siiga enziro nga ki enensi eno lunkana nga bw'osobola okukola ki neyesiige ku Museveni n'akome. Hallelujah. As a man of God, by training, they told emikisa gyo gikome abatando gakoma kyogere n'amaanyi abatando gakoma abatanjogerako koma abatansiiga enziro koma abatando gakoma abatakwekwera bwenkolera koma mu linnya lya Yesu abatavuganya nange koma okwemu amaanyi tugambe nti gwamu amaanyi buli gy'ogenda bakuvume owunye kalimwe buli wootuuka ng'owunya koma naye siibye ku kibuule bonna bakome naye siibye ku kibuule akome bwe batakwogera tebakuyisaawo naye omuntu nga munene ne bw'aba mwavu bamutuuza mu ntebe y'omugagga bagenda okizuula nti si eyo nga yatudde dda ate olw'omunene bwe okumusitulawo nawo kiba kizibu. Mukama akuwa omubiri ogukutuuza wootatekwatuula Mukama akuwa kkese ekutwala twenjagala Katonda nga bw'ali omulungi osaanira ogendeko wa pulezidenti njagala era kigenda tuukirira otuuke mu maaso kubanga ebyokwogera mpulira obikola ki Katonda ekiwedde gende wa pulezidenti gende wa abantu abo genda bakwagale abatakuli mu maaso akome gamba abatandi mu maaso koma gamba abadde mu maaso gange koma abadde mu ntebe yange koma abadde mu mukisa gwange koma abadde atudde mu motoka yange giveemu
tolotesa mukyalawo tolotesa baana bo todda ngulu kubanga bw'olidda mu baana ofuuka muzima omubi naye bw'onaasirika olibeera omuzima omulungi mu linnya lya Yesu. Waliyo Holy Ghost and Ghost. Naye kati nga bw'ogenze gendera ddala mu linnya lya Yesu akusiibulire ddala. Katonda gwe nsaba mu linnya lya Yesu omwesigwa Davis bangambye olina abaana 5 tolotesa mukazi wo. Davis obadde mukwano gwange nga mpaakinga awo petrol station tolotesa mukazi wo. Baakuma n'omuliro banywako ne ku buuki naye nga balowooza okunzika naye Katonda nanzizeewo naye nina bye nawulira Katonda nga bantu bena sisinkana basebo ne banyabo. As I concluding my message, amazima eggulu gyeriri, amazima Katonda gyali, amazima entebe y'omusango gyeri. Oba oli musiraamu ojja gifeesinga, oba oli mukatuliki ojja gifeesinga, oli muprotestant ojja musifeesinga, oli mulokole ojja kufeesinga entebe y'omusango. I saw reality, I saw. Naye bwe nali mpulira nga nze mpulira baga wowe mama wowe nga ndowooza muto wange Katongole yafudde. So nga nze nkoze eki Davis awulira kati. Nze nali mpulira Davis akola ki? Era mu abakazi bawa mu waka abo afanga toka wowe mama ondekeddani tata jowe tatani tata ondekeddani wakitwandigenze fenna omuzimu goba omuntu w'omunda aba awulira kyova olaba muba mwakabe magombe ng'ekirakwebakako wamugamba ondekeddani nga naye agamba ekintu kyange sikirekerera oba wegase na musajja oba olyawo yotakoleredde. Nze sinze nkusabira mu linnya lya Yesu Kristo kubanga Bayibuli entegeeza Davis nti ebiri omuntu n'ebikolwa bye agenda nabyo. Davis genda n'ebikolwa byo naye Mukama nkwegayiridde abantu nga bwe bawitnessinze nga bwe batestifyinze ku bigambo bya Davis. Mukama mulowoozeeko mu linnya lya Yesu Kristo. Olunaku lumu nzali mu maaso gammwe nafaako tugwaffe kutuddukanyiza emirimu gyaffe naye lumu Davis yakola statement ndowooza n'abaguliko bajja kujjukira. Yagamba kituludde nga tuwagira NRM era nga tugikolera oba olyawo damages ze tugifunyeemu ku luno kino ekisanja ffenna abakkiririza mu kisinde kino twesibe ebbiri ffenna tukkirize tubeere emabega wa Komanda Katabiro ono. Oba n'atusuula mu kinnya ffenna tujja kugwamu, oba n'agwa mu nnyanja ffenna tujja kugwamu, naye tujja tuwunzike nga tugasse eddoboozi limu naye nga tukulembeza omusajja ono. Oh my God, omusajja oyo agenze. Davis abadde musajja wa NRM munabyabufuzi. By the way, abadde musajja alina engeri gy'abadde azannya ebyobufuzi bye. Bw'owulira enjogera gye bamwogeddeko bakama be gy'abadde awangaalira, tolabyewo gaapu yonna ebadde eraga nti Davis emirimu gy'abadde tagikola bulungi. So nga ate naffe abadde atuwa saaviisi ekola ki? Ne neebuuza Davis ebintu abadde abikola atya? President Museveni bw'aba abadde agenda kuwangulira ku bululu miliyoni 4 kalulu akamu kavuddeko, ne Honorable kuba babadde asinga okwogerako ennyo, ne Honorable Kibuule. Sebo Honorable Kibuule wo gy'oli yonna kuusa obubaka kutegeeza
Akalulu kamwe kabange kabadde kagenda okuwanguza. Suubire Remax. Kubanga akalulu kamu kakoze eki. Naye bw'oba obadde ogenda kuwangulira ku bululu emitwalo 4 kati tegikyawera era akamu kakoze eki. Kubanga badde talya bigambo bye. Abadde awagira ekintu, abadde akiwagira n'omutima gumu. Ate musajja wa NRM abadde agiwagira nga tagitiirira. Bakansala mwenna abawangalira mu kitundu Davis gy'abadde alondera. Mukkirize mugaane ababadde bajjira ku kaadi ya NRM akalulu kagenze. Siyinza kuba mulyazaamaanya bwe mba mmaze okwolekeza Davis ekiwumulo eky'emirembe. Nina amaziga we gabadde gatulukukira oluvannyuma lwa muganda wa Davis gwe nfudde muganda we okwogera ebyafaayo Davis yabadde azibidde. Ekituufu kiri nti tubadde tubeera ne Davis naye nga tetumanyi background ze. Nga bw'oba oyogera ne Davis naye nga bwe bamukola emirimu ng'ali very strong man. Nga tosobola kulabawo ddibu lyonna nti Davis wano talina wa famire ye. Naye nsaba tukkirize ntwala omukisa guno okwebaza Greater Mukono wamu ne abatuuze tuzibye ekiwundu ekyo. Era omuntu aba tabadde wano kumanya biki ebyogeddwa tayinza kufunawo ddibu nti Davis watalinawo wa Luganda. Tukkirize nti tuzibikidde ekiwundu ekyo kati ffe tufuuse baganda ba Davis abulubeerera. Kubanga tufunye ekyafaayo ti Davis ate n'eri gye yava teyavaayo lwakuba yeeyagalira. Yassaayo omusango gwe yali asuubira nti bw'otomera notta abantu bayinza okusiba n'omala ebbanga ddene wa kukomera. Asalo nagamba kampanganguke. Naye omuntu eyali awaŋŋanguseeko n'ogenda ku mawanga gye batakumanyi n'ofa ne babeera nga abatuuze baayo bakukuŋŋaanidde ne bakuzira mu kyaki.